Okay, look at from me GPS from my phone. Let them give you That should call you. Now we are here. At the shell, we are in Banga. At the post office. Papa is capturing those little ones who are innocent about everything. I got it at the appropriate time. But wait.
Yes. No, that side, covering from the river to this side. From the river, so from here to that end. Now. Nekirala bulina okubeera ne certificate ya NEMA. Yani mani wali project brief, this one to be allowed to use that to do that business. Mujebale gwakulire asoka agende ku district bamubulire ekyokukola. Environment officer jamusindika ku NEMA region eriwa erihoima aje tumuyambe naye tujja kujja tumukwate nebigoma tubikole ki tubimenye tetubitwala n'omusango tubimenya n'omusango tumubitwale tubiteeka omusango wikitegedde 96 5 huyo targa 27 00 72 ne police Uganda Police Force ne city ya Fort Abaggagga tuze wano ku nsonga ey'okusaanyaawo olutobazi luno wano bayitawo batya Kongoro wetland oba stream eva ku mpanga olutobazi luno olaba wano bakozeewo ki bayiwawo ettaka katola beeri kali kaki kati fe aba NEMA naawe nange na buli muntu muna Uganda yenna tetukkiriza ntobazi kuzisaanyaawo owulidde okusimbamu emiti okuzimbamu okuyiwamu ettaka n'ebintu ng'ebyo tekikkirizibwa kati kyetulina okukola gwe nange ne banno ne Rosi tewali akkirizibwa kola ki kuteekamu kintu kino ono kyakoze kiki kibi nnyo awo tewabaddewo bitoogo bifudde ebyennyanja ebibaddemu bifudde kati enkuba bw'etonnya onaalaba wano wonna ng'amazzi ganjaala tufuna floods essomero eryo ligenda kusaanawo kati information eno etuuke ku mulala abeere kyakulabirako ani nannyini wano nannyini kuyiwa ttaka wano Abbas ani Abbas Balinda mumugambe adduke agende ku NEMA ayambibwe nga tetunabakola ki kumujjayo gye yeekwese owulira namwe abakola ebigoma bino tetwagala muyisewe mulina kkoma mulina okufuna certificate mujje ku NEMA tubayambe mufune certificate mukole omulimu nga mugukola bulungi katikiro kino tusangire abantu bali mu kusiisa ebyobuhangwa rundi environment kandi ekyo ekintu kikwikirizibwa no mateeka g'ihanga tutaha ntuhereza warnings abantu ntubarabura balekeraho kugenda maiso okusiisa ensi ebisaaru ebintu bikusana nk'ebi baitu abantu bantubakuhurra so kiro kino twakora operation mbere twakwatira trucks nyingi zibaireyo niseesa itaka balengaho kusiisa n'okucreatinga plots mu wetland so eki nikyo twakora twabakwata kandi tushagana maiso koro hamu na NEMA abakuba nikyo kitongole kikujunaanizibwa habyobuhangwa rundi ha environment kandi ntukorana na environmental police kurora omulimo guno twagukora tubagambira ntubawoninga obundi baculeera hanyuma yakaire bayimukizamu obundi baseesa itaka linwekero mu bisaaru obundi akiro kya Sunday obundi nyekyakara nibuca
baitukora ko twa cooperation twabakwata antujagumizamu no kole kintu kinu abako bichweka bingi omu Fort Poto City ebinyakuroho ebinyakure mulingo kagunu bali mukusesa itaka mu bisaru bali mukusesa wetlands ekitakwikirizibwa ijuka wetlands zinu. My name's Nesta Lare. I am the Assistant Resident City Commissioner for Fort Poto City. We have had a big problem in this city of environmental degradation, encroachment and destruction. We have talked to the stakeholders. We have engaged very many people, including developers and the communities, sensitizing them about the voice and trying to tell them not to go into that. But still, we still have individuals, developers who are still going ahead to dump material, soil, etc. in wetlands, contrary to Section 55 of the Environmental Act. As the Office of the Resident City Commissioner, we have arrested people doing that. We have impounded a vehicle that was dumping soil in a wetland near the National Water Offices and arrested the driver, and we are going to charge them with contaminating the environment, with destruction of the environment. And of course, we want to go further and investigate. We have opened a general inquiry file to investigate the circumstances and all the people behind this so that we can also apprehend them. At the moment, we have working with the lead agency, which is NEMA. The NEMA officers are already in the city from the Alberton region. They're already here. We are going through investigations and visiting several sites so that we can come up with a comprehensive report and solution to this problem. Bakaseba kubiha motoka bako batasa mbyongyoni. Yiza no makuba kugana kuba.